Disitulikiti y'e Mubende erina amasomero ga gavumenti agakunuukiriza mu lusanvu olulamba naye agasinga gali mu mbeera mbi. Mu masomero ge tugenzeemu abayizi abamu tubasanze basomera wansi wa miti ng'ate abandi tebalina we batuula. Mu ssomero lya Lulongo Primary School gye tusookedde abayizi tubasanze bakima mazzi mu biseera n'ebyokusoma. Gano nno gabadde ga kuzimba bibiina mbwe yapata n'omulimu gw'okuzimba ebibiina abali talina bamusombera amazzi abayizi kwe kutandika okugasomba. Abayizi abalala tubasanze basomera wabweru kubanga ebibiina tebimala ng'essomero erisomesa okuva ku P1 okutuuka mu P7 lisomeseza mu bibiina bina byokka. Omukulu w'essomero agamba nti tebalina wadde n'ennyumba z'abasomesa ng'abasomesa basuleyo mu byalo era balina okutambula olugendo luwanvu okujja okusomesa abayizi. Kyokka nabo nno olukongoolo balutadde ku bakulembeze be bagamba nti babafuddeeko. Ennyumba z'abasomesa ntambula buli lunaku bakanga bo ntambula buli lunaku okugenda e Mubende n'okudda. Bandeetera omutwalo gwa ssente ku booda n'okuddayo mutwalo. Ennyumba ku kitundu ekyabuze. Mu nkiiko tubakuutira tubagamba bannange mukozesa abakozi naye ekintu ekyo bakola ekya buseetizimu y'abaana baabwe kijja kubaddiriza. Ekisinza okutabula abatuuze okuva gavumenti we yaleeta enkola ya bonna basome ebyenjigiriza byeyongera kukka ate ng'amasomero agamu go geeyongera kwonooneka. Olw'ofuna obusente obutono ne kijja nga abasomesa tebakyasiba ku masomero babeera mu nnimiro balima kasooli. Mu biseera eby'enkuba bagenda okulima ate mu biseera by'omusana ne bagenda okukungula kasooli waabwe. Kale ne kiraga nti abaana ku masomero basiiba bazannya basiiba beepena. Ddala eyo ewala ennyo amasomero gali bubi nnyo ate n'okusingira ddala nti masomero gali mu gavumenti. Abasinga obabuuza kwati nababuuza ku mwana e Mubende abasinga nga babuuza sekwetire ne baŋŋamba nti sente etamu eggwakuma tebazibasindikidde. Omu ku babaka ba disitulikiti y'e Mubende mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Tony Semmuli agamba nti wadde embeera amasomero mwe gali tesanyusa naye kino tekiwa bazadde bbeetu kugaana kutwala abaana baabwe mu masomero. Amasomero ga gavumenti gonna ge nnambuddemu gayina ebizibu bingi nnyo. Ekisigamba nti olwanti ebizibu biva ku side ya gavumenti nojja osanga nti abasomesa abasinga tebabeera mu masomero ba headmasters tebabeerayo. Ate ekyokubiri nti namwe abazadde nga namwe temututte obuvunaanyizibwa okulaba nga essomero lyammwe oba era gavumenti eriri mu kitundu nti okuvaayo okwesityoninga abakulu b'essomero eryo. Mubende y'emu ku disitulikiti ezisinga okukola obubi ennyo mu bigezo wano mu bitundu bya Buganda nga mu bigezo bya PLE ebyakola omwaka oguwedde disitulikiti ennamba yafuna abayizi 500 bokka abayita mu ddaala erisooka. Kino nno kireetedde abazadde okusaba gavumenti wamu n'abakulembeze okubalongooseza ebyenjigiriza nga kw'ogasse n'obujjanjabi kubanga n'amalwaliro gali mu mbeera mbi. Bulijjo bakola naye olwaleero simanyi kale ndoza bakubala ddagala kuno kwe kubatawanyizza. Twakajja wano nakubirira tibatwala. Ate nga weebali ate tebalina nekyo batugamba. Era ddala okutambula kulaba ebyo bye bifa e Mubende.